Ebyokwerinda ku nsalo ya Uganda naddala mu bitundu by'e Busia ne Malaba byongedde okunywezebwa. Kino kiridde obulumbaganyi obwakoledda ku ggwanga lya Kenya ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno obwalisa abantu 21 nga bafudde so nga bali 28 be bali ku ndiri. Abayingira mu ggwanga mu kiseera kino nga bayitira ku nsalo bongedde okwazibwa okulaba nga tewaba bayingira na bisi. Emmotoka nazo zikeberebwa abasirikale abalwanyisa obutujju ssaako abamagye ga UPDF era ng'okwaza okusinga kuli mu bitundu by'e Busitema. Ab'ebyokwerinda era basibi balawuna mu bitundu by'e Busia ne Malaba naddala mu bifo ebisanyukirwamu. Ebifo ebisanyukirwamu naddala wooteeri n'ebbaala ezisangiddwa nga tezirina bukuumi bumala bannannyini byo balidde amatereka ne poliisi. Emu ku zino y'ebbaala emanyiddwa nga Naalongo esangibwa mu kitundu ky'e Sofia mu disitulikiti y'e Busia. So who is here to check people who are entering? Who is here to check? Who is checking people? And I want to see how you check. Waliwo n'ebbaala endala esangiddwa ng'omukuumi alina emmundu naye nga temuli wadde essasi. There's no bullet. How many rounds do you have? No magazine. Okulawuna kuno kunyinyitidde mu bifo bingi ng'ekigendererwa kwe kulanga bawa emirembe mu bitundu by'oku nsalo. Julius Tusingwire nga RPC atola ekitundu ky'e Bukedde annyonnyodde ebikwatagana n'ekikwekweto kino. Buli kiseera tukikola naddala nga tumanyi nti abantu bali mu bifo ebisanyukirwamu nga Christmas time, Easter, season ezimu nga World Cup nga emipiira gye giri tutambula mu bibanda ne mu mabaala okuzukusa abantu. Naye n'oluusi tubikola nga tusuubira nti threat eri waggulu nga tupiikinze intelligence nti waliyo okutiisibwako okulumba kw'abatujju. Kakati banaffe Kenya bafunye obuzibu ne tugamba tukolemu exercise eno naffe okulaba embeera gye tulimu n'okuzukusa bawananchi abatuyamba mu lutalo luno. Bawananchi batuyamba nnyo tuva tubitize ba LCs ne bakkiriziganya naffe tugenda kukolera wamu. Abakulira ebyokwerinda ku nsalo basabye n'abakulembeze mu bitundu naddala ba LC okwekenneenya ennyo abantu abali mu bitundu byabwe. Bano baliko n'olukiiko lwabaddemu okwekenneenya ensonga z'ebyokwerinda. Poliisi olunaku lw'eggulo yavudde n'etegeeza ng'ebyokwerinda binyozeddwa ennyo okusingawo mu ggwanga oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa e Kenya.